Unfortunate that before her death twali tukozeko interview ku surgery ku bintu bya surgery abantu nembagamba nti kuze ku experience jenina nebwe nali nkola mu ddwaliro eri nti temuina kola surgeries kuba bo the way how they treat us it's not the same way they treat Arabs or those whites so kitegera ababayindi races endala kitegera ate nzijukira nebwe na posting eyo video ku TikTok yatambula nnyo kuba ina views emitwalo nga 2 Ostegera. So I don't know why but I think I'm following that girl. Ngana we nkola live just sometimes. Naberako nangamba Derek Church liwo bichi stuff like that. So cyane manyo mwala nga abadde mulungi. Abadde no mubiri. Okitegera. Banayiza ndabo mukazi ayina omubiri mbeera mwegomba kuba bane omubiri nga musibu gwa kuuma. Ate naddala ngo ina stress ngo ina byoyita mu nguli eri. Banayiga omubiri togumanyi. Ogubonyabonyaba. So omwalo oyo yanumye nnyo Adija yanumye nnyo ngamba banaye mukama. Surgery kati amujjamu omutima ne bagwa omuntu. Okitegera which is possible that's my argument in the nganze that's my assessment. Ate nga babajjamu emitima babajjamu kidneys bulungi nnyo bakujjamu kidney nze n'omuyindi nga nsenda buli nako nagamba 1 kidney nja kuwa emitwalo 4 ejadde nga million 4 emitwalo 4 ejaddira nagamba 1 kidney like this ojimuwe nagamba this is bana yamtandika okunkubira amasimu nga mugamba omusajja ona connecting ku muyindi ojo omanyi bano banene yogera akantu ne bakubira amasimu yogera ku muyindi owakindi million 4 sente ntono Adija ku bulamu million you don't know the effects osoro jija musa ogano ojimanyi kidini asobola okunyigira yakuwa nasabi elisa eri mtoli wadde mama otoli wadde tata osi mwana wabula olitunze awaliyo just akabo obukabi ngari agala okitegeera how is that possible aisewa you don't mind neither they are bringing him mbandi awo twagenda sawa nga 7 gayi ne bamukomyawo sawa nga 11 nga bamutaddeko kali akakotoni nga ke bamuteekako waneeno ne mugamba yoke akamba mwana siraba bulungi I'm not feeling okay I'm feeling a lot of pain I'm feeling what ne ngamba kuline eddagala lye bakuwadde you will be fine ne tugenda ne tuddayo mu room ne bamuwa sick leave ya 2 weeks ne eriso lyafa eryo lyafiira ddala era gwe bwayagala aleme kulaba ng'olina mujjeero saidi zeeno abatakulaba bulungi nnyo waneena abatalaba naye nga yasigaze munyenga eyo etuna ali bwati bulungi nnyo ali bwati naye nga lino terikola ki so kabalijjamu ne baliwo omulala simanyi so bannaye mumanye nti naaga amalwaliro gakola ensobi okitegeera abantu they put a lot of hopes in those hospitals nga tebalikolako na surgery ati kati gwoba tomanyi bakujjako omuntu ne bamutwala gwoba tomanyi you don't know the that they do naye banaye mwino obwangu nze ne ku ngeri gye ntyamu eddwala andi kati biba byabwerere excitement yalowooza nti sente kasita bazikola jawano ne ŋŋamba abantu temugenda muzi surgery bajja kujjamu ebintu bakuteekemu ebyeyafudde okitegeera n'ofa ng'olina kufa okitegeera bajja kujjamu nze argument yange even up now I still don't believe what they say kuba bo amalwaliro geri tosobola kukola nsasa ge nga wane e Uganda Adija nti mutubuli omuntu waffe yafudde atya you cannot okujjako ng'oli munansi okujjako ng'oli munansi ng'oli muloko okitegeera tosobola complaining eri that is the bad thing so they are confident okitegeera Adija kati omuwala bwe yatuukayo eri ne bamugamba tugenda kukola ki operation okitegeera because tali exposed tabimanyi ebyo agenze mu ddwaliro atidde operation mu theater Adija yali abantu bakimanye it is not a joking subject it is life and death bwogenda mu theater 50% kufa 50% kuwona naye people omuntu bamukolako busajjale bamutwala mu theater n'alowooza nti it is kyovulaba ebiseera ebisinga ne bwoba olwadde okugulu kuno ne bagamba kabakutwale mu theater you have to pray your family erina okusaba it's not a simple thing oyinza okufa okitegeera nze nalabako omukwano gwange Adija kati oteninga zebra crossing awo muliwo nga zijja kati obanga asala lodde eno okitegedde eyasookayo ate eyo yali emuse jjukira otambula n'omuntu uliriza Adija otambula n'omuntu nze alina okukubira ki poliisi that's why you go with your brother
Derek ositegeera nawe waliwo olabe naliwo nga buli kimu nkikwata ne musibirako omusajja n'avaamu n'agamba are you crazy you andi ye tamanyi nti oli ku mission. What? This is the stupidest mission I've ever seen. Kati wuliriza zaali motoka nga nyanze nempu y'omutima gutandise okukola ki okuku omuntu bajja muttira wano ng'andaba ebyaddala ne ngamba omanyi tuve wano tugende nze nemeddwa motoka nnya zonna zaagala mutta busi andi ye yabala bwesala puresha n'aje nemukuba n'agwanga wali ng'asobola oyimuka basi nze nkubira poliisi nti motoka bweti etome ku zebra crossing ositegeera ate ye yali akikola bubi yalinda nga motoka ng'etuuse muki ku zebra crossing wenyini kati nayagala okukola ki okusala aja balina instant breaks abo ositegeera sibirako nkugira motoka nnya zonna bwe zaakola ki bwe zaagaana ne tuddayo nze ne ngamba siridda walayo omutima nga saagala kulaba musajja ng'afa nga ndaba walayo ne ngamba sidda nanegayirira ng'alina okuddamu okunyumiza omulala kuba nze yantuuza like 2 hours nanga adereki oguddako ne bamusabula ebyuma nze sajja teyafa wuliriza teyafa naye ate bamuwa ssente naye warahmatullahi wabarakatuh. Ndine muganda wange Derek olunaku olwaleero mu mboozi y'abankuba kyeyo mwebale kutulaba naye mwebale subscribinga saagala kubeeraliza nti products kati mpita nazo eza Jot Herbal products eno packaging ya Dr. Julie jangu ofune ka main secret kaneeno kagenda kuyambako gwe omusajja ali week omukyala tulina ka women secret kunaawe agenda mu nsonga nga tumala oba tubes zo nga ziri blocked kagenda kubeera nga kakuyambako mwabalina fibroids bleeding ebitategeerekeka kale kugamba ogenda kubeera owonerawo bulambalamba eddagala lya habo amaanyi kati gali mu habo abantu kati habo gwe bakozesa tulina products endala nyingi nnyo tulina eri detoxifying omubiri kati nga gwe olubuto nga lukwesibasiba eddagala okuluzinga kaweit lino eddagala ddungi nnyo abalina constipation olubuto lubeesiba abanaye mujje mutuwagire lye lino eddagala lyetutunda abalina pressure abalina sukaali tulina eddagala lyammwe tulina eddagala liyitirivu nnyo kati ekikapu ky'eddagala ntambula nakyo nafuuse mukalakaasi era mbulako okubakwatira kazindaalo okubayita bajje babeere nga batusapootinga kubira Dr. Julie essimu mugambe nti hello njagala ddagala ajja kubeera akuyambako bulambalamba mwebale kutula mwebale kusubscribinga tukomyewo nate okuba nti tubaweereza nsanyusa okulaba muganda nange okusanga oli anaye akazindaalo kakulema okuteekako nze kankuteekako munna kasitobyana bino obuzindaalo nokanteekako bwotinjogera banaye kakooya omukono mpozi nabeera nako emyaka naye kakooya bwoti naye nalabye obupeesa obwakapeesa nja kufuna obwo inshallah sebe ndono nayo investment tewaliwo kintu kyaffe kya nusu 5 buli kimu obanga agula essimu ya iPhone ate nga risks mu mulimu guno nyingi nnyo omala okukola client omalidde obudde akumalidde obudde notukanga ne sound tekuli bannange muli mutya tukomyewo ne Derek olyoti ndi bulungi buza ku bantu era batulaba mbabuuzizaako onepena naawe bwoti olaika wayigo wazanyanga nnyo buno obuzannyo bw'okwepenaapena tuyiriba abimanyi twasalawo tusigale e Kampala kati byakuyiriba obimanyi abawala nno buli olukulabako mu comment section kyekyo Deriki waffe gwe nawulidde ku mwana ow'obuwala eyafiiridde Dubai bamukozesa jalo yabadde yaki yabadde akola kabina Bade takola kabina. It is so unfortunate that before her death twali tukozeeko interview ku surgery ku bintu bya surgery abantu ne mbagamba nti kunze ku experience jenina ne bwe nali nkola mu ddwaliro eri nti temulina kukola surgeries kuba both the way how they treat us it's not the same way they treat Arabs or those whites so kitegera ababayindi races endala okitegera ate nzijukira ne bwena posting eyo video ku TikTok yatambula nnyo kuba ina views emitwalo nga 2 okitegera
So I don't know why but I think I'm following that girl. Nga nawe nkola live just sometimes. Naberako nangamba Derek Chechiriwo bichi stuff like that. So chanuma nnyo omwala nga abadde mulungi abadde no mubiri okitegeera banayinza omukazi alina omubiri mbeera mwegomba kuba banaye omubiri nga muzibu gwa kuuma ate naddala ng'olina stress ng'olina by'oyita mu nguuli eri omubiri togumanyi ogubonyabonya so omuwala oyo yannumye nnyo Adija yannumye nnyo neŋŋamba bannaaye mukama kigenda maaso ate nga ne last week but one waliwo era nkuba kyey'omulala eyafudde famire ye nemudinayinga okumuzeewa kambu yali tabaweereza buyambi naawe tugenda tuukawo so kati omuwala oyo ya applying for a vacation yalina boss we mu Misiri akolanga maid naye omanyi e Dubai aba live out okitegeera agenda n'akola nadda wabula mwana gw'olwayo kati mbakwekyanga thank you onanywanga bwe tukola mpola kati omwala oyo agamba bosi we njala kulaba ku baana njala kulaba ku famire yange stuff like that bosi teyali mubi namugamba it's okay you can go namubukingira flight najje ne Uganda yamalayo week says muno mu Uganda of recent kati oba naye Adija oba omuntu ng'agenda kufa simanyi I don't know you get those instincts kati ng'ali nyenyenye okuddayo e Dubai neyekwata akatambi neyekwata ka video nagamba kale mpuli asagala kuddayo kyobola ndi mu kukaaba ka video kwe kali oko ku TikTok laira wallahi neyekwata ka video bwa nagamba kanda be kule kali ku TikTok kankulage kaka no wanene nego tobiraba oba tobiraba kaka no wana neyekwata ka video nagamba bannaye sagala kukola ki kuddayo sagala kuddayo abadde afunye following ekiwala ekirungi munyankole muganda abanyankole be basala enviiri naye kati enviiri n'abaganda bazisala ate no following yagifunye nno ng'afudde neweebuuza n'ogaba nanze video zitambula ng'omuntu amaze okufa okitegeera kankulage kanteekemu kino ka video kwe kali ngali kunyonya akanaga kale banaye sagala kola ki kwe wano boli mgateva ngajja muri musound awa yali agamba kale sagala kuddayo banaye kankulage bano bakagize mbansobola okukafuna wano ng'ayogera nga ye kenyini yakola ki yeyeyogera kati kekana akavidiyo kenyini ng'akanaga kale banaye sagala kuddayo uya sagala kuddayo n'ennyonyi namaze eddo girinya okitegeera kati bano bataddemu ki bataddemu sound ate akakannumye nnyo ng'agamba banaye kati ngenze ninnya ennyonyi kyokka mu ssaawa 5 nja kuba nkoze eki nja kuba ntuuse era bwe yatuuka bw'ati within 3 days yamala nnaku 3 ng'avudde Uganda nawulyanga omutima gukola ki gumuluma kati omanyi eri bo gwalina okusalawo n'ogamba nti kino sikyagala nze mbadde ngamba mwandi nkoze bwe muti okitegeera otherwise if you don't say that ekyobuula kyogera bajja kukola kye baagala ate babeera n'ensonga ezi bbiri esooka baagala kwongera ku cost okitegeera nti ku kaadi yo okubaako $1,000,000 at least bo eyo sajjale etwala emitwalo nga 4 ng'eddwaliro kuba most of the hospitals survive like that okitegeera mu Dubai mu UAE buli wotambula ebigere 5 wabawo clinic medical center biki amalwaliro mangi kansooka nkusala ekirimi bana njagala kwetondera bazadde bange mama wange ntaata wange okumanya ebintu byensi bizibu bw'omala okula olina ebintu ebimu byorealizinga nga oyogedde ku bulwadde nenzijukira ejjo nabadde ngenda nakukubira kubanga osulwako kyekyalo kyekimu naffe nkugaye bro jangu ntwaleko ewaka nga ndi mu parking y'eddwaliro nga ngenda kufiira mu ddwaliro for the very first time nawulidde nga ngenda kufa nga mpulira obulamu bugenda
naye nga sobola kubira mama wange sobola kubira tata wange simu nenzijukira mama wange nga munenya okubeera omulwadde n'atatubuulira neera ninyombesa ne tata wange okubeera omulwadde n'atatuyita kumutwala mu ddwaliro mama wange yanziramu ekigambo kimu nangamba nabadde saagala batiisa tata naye we namugamba yaŋŋamba ekigambo kimu nabadde saagala batiisa ejjo nabadde nfiiridde mu parking lot y'eddwaliro nga ndi mu mmotoka yange nga mpulira obulumi naye nga sobola kubira mama wange simu nga toyagala batiisa saagala batiisa same reason nga toyagala batiisa kituufu naye bannaye nayize neŋŋamba kino kyekitegeeza kati okukula kati wano ndi mu reality oli mu reality kati wano nga mwana muto gumulumye maama omuntu ogunzita biki nga yetayagala kumanya oba mulina ssente batemulina muto naye tayagala kuwulira nti mami si of course that's not good news to him okitegeera era kati nayize next year I'm going to get someone gwembeera naye officially you guys oba anti nawe n'abasimwagala be with them for security purposes yinza fiira mu nyumba you can ate kubanga nekyanzija ku bamaids nafuna ebizibu bingi nnyo ne bamaids ngeri gye sibeerawo maid abeera ku Netflix n'alabako buli kyabusiru n'abeerako gundi kubanga tewali mirimu giryawo banaye ogenda okujja nga maid tategeerekeka abalala nga babba engoye zo ne babba ebintu osanga omuntu abbye ebintu so byonna nempulira nga bintamye but ejjo nayize lesson ey'amaanyi era abazadde bange nabeetondedde ejjo ewabakubedde essimu nembeetondera naye nalinze nekiyitako nga Allah ansaasidde nenfunamu amaanyi nensigayo ewaka obudde ne bukya nenteerako mama wange message ne taata wange nemba nnyonnyola ne bagamba banaye waali tukubidde kyokka nange wente we nabagamba era maaso nembuuza omwana ow'obwenzi kaakati omuwala akomawo after 3 days nga awulira discomfort y'amaanyi nagamba boss we nagamba njala agendako mu ddwaliro what's the problem you're just from Uganda ko ye mpulira omutima gunnuma namubuuza omutima gubadde gwakulumako do you have a heart disease before ko ye nedda I've never had any heart disease nagamba kale kamutwale kakatugende mu ddwaliro bwe yatuuka mu ddwaliro ne bamugamba bagenda kukola ki oyina mbu amasanyalaze g'omutima omanye omutima ogwo gupampinga kati mbu amasanyalaze that shock yekuba omutima okupampinga nga coordinating na mutima mbu tegupampinga the way how it is supposed to do what to pump naye nze yaŋŋambye waliwo mbu omudokita eyampadde amawulire ago waliwo omudokita mbu yabagamba bwe bali bamwebuuzaako nga bali mu kusonda sente za ddwaliro of recent was yesterday but one nabagamba no there are measures ne bamubuuza does it have to be nti omuntu balina mukola sajja tewaliwo measures endala nagamba no waliwo amakerenda waliwo tube mbu gyosiiga wano mbu waliwo what else yaŋŋambye waliwo sirapu gyonywa ne bagamba waliwo sirapu gyonywa nekurelaxinga but the process is gradual mbu sajjale yeri instant omuntu okuwona mangu you get mbu ate n'ekirala mbu bino ebintu byanditute sente medication yanditute ki sente kuba eri gradual okitegeera mbu oyinza okumala 6 months newesanga nga oli mu millioni nga 10 but the better oba bamuggyemu omutima gwe nga mulamu ne baguwa omuntu andi kati nze ye argument yange nze kivula najja wano neŋŋamba abantu temugenda muki muzisajjare okitegeera bajja kujjamu ebintu bakuteekemu ebyeyafudde okitegeera n'ofa ng'olina kufa okitegeera bajja kujjamu nze ye argument yange even up now I still don't believe what they say kuba bo amalwaliro geri tosobola kukola nsasa ge nga wano e Uganda adijja nti mutubuli omuntu waffe yafudde atya you cannot okujjako ng'oli munansi ng'oli muloko okitegeera tosobola complaining eri that is the bad thing so they are confident okitegeera adijja kati omuwala bwe yatuukayo eri ne bamugamba tugenda kukola ki operation okitegeera because tali exposed tabimanye ebyo agenze mu ddwaliro atidde operation mu theater adija yali abantu bakimanye it is not a joking subject
subject. It is life and death. Bogenda mu theater 50% kufa 50% kuona. Many people omuntu bamukolako busajjale bamutwala mu theater nalowooza nti it is kyovula ba ebiseera ebisinga ne bwoba olwadde okugulu kuno ne bagamba ka bakutwale mu theater. You have to pray. Your family okusaba. Because it's not a simple thing. Oyinza okufa. Ositegeera nze nalabako mukwano gwange Adija. You're correcting this eye nga inamu sight problems. Now correcting the right eye. It took 35 minutes. Nagenda naye mu ddwaliro. Nga madereki. Ne siraba bulungi engeri gye ndi mu welding. Nina sight problems. I'm like myopic. Nga guy ali myopic. Nga yo mara muleetera kintu n'alaba bw'ati nga ekyawa tasobola kola ki? Tugamba tuli wabweru. Why can't we do it? Nagamba gwakola mu ddwaliro part time. You can correct me. Yes. Nembuuza. Bwe nabuuza gamba no muleete wano. Tumukole sajjale. Mu kifo ky'okugenda wa optician bamuteekeko glasses. Kati nze nzija ne mugamba sajjale yali ya lwakubiri ne tugenda bulungi. Eno left eye ne basooka bamukola bino bitesti simanyi soma wali A B C webityo. Left eye nga teri bad loaf naye nga right eye erichi ne basookera kuki kwene eri bad loaf right eye. But it took 35 minutes. Ne bangamba the guys the surgery is successful. I think you can even go home. Kai navaayo nga mutadekawo ekintu bwe twatuuka wakane bagamba mbu akijjeko n'akijjeko nga yali okay, very okay. Yatugamba bannange mwoyo geno marungi. Ne baschedulinga another what? Surgery ya this eye. It took us 2 weeks. We went back. I went with him. Omutwete gwamuluma oba biki? Ate yalina na side effect yonna bamuwa ne medication ne bamuwa kano buno bunanka buno bo. Aha. The second eye nga lyo teryalina na buzibu nnyo naye nga balina okukola ki surgery bo bala kosti yaabwe biki bwe twatuuka yeeri ne zibeera 35 minutes 1 hour 2 hours. I was restless. Ngamba mukwano gwange ngaalemedde mu ki mu theater. Nembuuzako doctor ne bagamba no they are working on wenamanya nti n'amalwaliro geeyo bakola ensobi. They are not perfect. Ate bano abantu bwe tubeera ku kyeyo gwe tulowooza nti tuli international buli kimu kiri first class. They don't make mistakes. Okitegeera bannaaye nabo bantu, they are human. They make mistakes. Guy nga they are fidgeting, it is 1 hour, they are 2 hours nga they are fidgeting mukola operation mu surgery ey'eriiso lino mbu eyamukolako yali mulala. Same person yakola ki yamukolako naye mbu n'akola yafuna bagiyita mbu miss what mu surgery kati correcting that problem nga tebalina kucorrectingira kweri eddwaliro nga balina omutransferinga bamujjawo nga gwe totegedde nga sitegedde ng'omuntu nze nnize wano kumba muntu ali walala ate wala bagenda okuntuusaako amawulire we sorry bro the guy there was simanyi a mistake in a surgery but we are correcting it therefore the guy nga webaŋŋamba nga wano nembalala nengamba what saawe balina structures ebizimbe byabwe ambulance esobola okujja mu basement neyingira balina we bamuyisa omulwadde gwe nga tosobola kukola ki tuwe plates bbiri naye ogenda muterawo wano table yeah nedda ogenda tuleeterayo essowaani eri extra muterewo tebaawe Adija nze nga simanyi nti omuntu alinga mbalala bamutwala dda okitegeera ate kulina eriiso eryali taliddwadde nga it's not serious lyali okay just nga kabulamu just katono nnyo the way how they examined the guy konse how is that possible ayiseewa mbu you don't mind naye they are bringing him mba ndi awo twagenda sawa nga 7 gayi ne bamukomyawo sawa nga 11 nga bamutaddeko kali akakotoni nga ke bamuteekako waneeno ne mugamba yoke agamba mwana siraba bulungi I'm not feeling okay, I'm feeling a lot of pain, I'm feeling what ne ngamba kulina eddagala lye bakuwadde you will be fine ne tugenda ne tuddayo mu room ne bamuwa sick leave ya 2 weeks naye eriiso lyafa eryo lyafiira ddala era gwe bweyagala aleme kulaba ng'olina mujja eno saidi zeeno aba takulaba bulungi nnyo
wanena batalaba naye nga yasigaze munyenge eyo etuna ali bwati bulungi nnyo ali bwati naye nga lino terikola ki so kabalijjamu ne baliwo omulala simanyi so bannaye mumanye nti naaga amalwaliro gakola ensobi okitegeera abantu they put a lot of hopes in those hospitals nga lino tebalikolako na surgery nga tebalikolako na surgery ati kati gwoba tomanyi bakujjako omuntu ne bamutwala gwoba tomanyi you don't know the that they do naye banaye muyina obwangu nze ne ku ngeri gye ntyamu eddwala andi kati biba byabwerere excitement yalowooza nti sente kasita bazikola ki bazisala wali nze sigenda teeka muki yadde n'ekikumi kati eyo excitement eyo nina insurance osanga omuntu nga yaweereza abafamire bonna nze ne bwe ndwala ne bwe bantomera ne bwe bakola ki nina excitement eyo because of what insurance naye you can lose your life ne insurance ng'ogiina you understand kati omuwala ne bamugamba Laura may her soul rest in eternal peace ne bamugamba nti tugenda kukola surgery on this day okitegeera n'agenda the day reached n'addayo mu ddwaliro Rashida hospital nze manyi weriri bwe yatuuka ne bamuteeka mu theatre ne bamukola surgery bwe bagamba nti yali ki ey'omutima okitegeera nga bagamba alina infection kuki ku mutima kati nze mu bwongo neneebuuza infection ki eyebeera ku mutima kale infection zibaawo kati nze nga neebuuza those are the medical terms ze bakozesa gwe nga tosobola kitegeera bagamba olina infection mu liiso olina infection mu nnyindo kati gwe tojja kitegeera okitegeera ne bamukola surgery bulungi n'addayo naye omuntu gw'okola surgery n'omusiibula that real day eyo surgery nga tomuwadde na bed rest half but don't put soup for me okola otya omuntu surgery n'omusiibula that real day ey'omutima how sensitive the heart is bamujjamu omutima ne baguwa omuntu okitegeera which is possible that's my argument nze nganze that's my assessment ate nga babajjamu emitima babajjamu kidneys bulungi nnyo bakujjamu kidney nze n'omuyindi nga nsendasenda buli lunaku nagamba 1 kidney nja kuwa emitwalo 4 ejadde nga million 4 emitwalo 4 ejaddira nagamba 1 kidney like this ojimuwe nagamba this is mtandika okunkubira amasimu nga mugamba omusajja ono abaconnecting ku muyindi oyo omanyi bano baneero byebyo akantu ne bakukubira amasimu oyogera ku muyindi owa kidney million 4 sente ntono adijja ku bulamu million you don't know the effects osobola ogijjamu ogano ogimanyi kidney asobola okunyiigira yakuwa erisa erimu toliwadde maama toliwadde taatawo si mwana wabula olitunze awaliyo just akaaba obukaabi ng'alyagala okitegeera kati Dan, you give me mine. I'm going to do while I eat. Thank you. Tebatwadde na salad. ojja kufiira bwereere gwe nakugambye olye n'ogaana. I'm going to eat. Kati ne bamusiibula bwe bamusiibula omuwala yali ate ne yeeyongera okubeera ki obubi kwe kusindikira omuntu message mukwano gwe namugamba naye bankoze sajjale naye mpulira ndi bubi sewulya bulungi nga ne bw'owulya mu voice note nga tayogera bulungi okitegeera nze argument yange yali egamba lwaki bamusibula ku olunaku without examining someone okitegeera without examining someone kati family yoyo muwala yali akkiriza bankoleko sajjale ate kati egamba lwali olina kubeera ne consent form olina kuwa omuntu consent ne family ye okitegeera I believe tebaba wa consent forms okitegeera kuba mulina okuconsentinga tukole sajjale ne musayininga okitegeera naye kyemmanyi eyamutwala mu ddwaliro ndowooza gwe baawa ekipapula which is wrong gwagenze n'omuntu kati ku kyeyo osangayo omuntu n'afuuka kyaliyo n'afuuka wa family okitegeera n'afuuka wa family kati ng'alina okukwasaganyiza buli kimu naye oyo yakola ensobi munenya olina kukubira abantu back home n'obagamba naye this is what is happening to so and so tukikole should we go ahead okitegeera kati bo bagenda straight ne bagamba gwaze naye nti yenze kwata form kati gwe if you consent eddwaliro lyo okitegeera whatever comes out of the operation okitegeera baba bali safe eddwaliro ng'eddwaliro okitegeera
So omuwala n'agamba nze mpulya bankozeeko baŋŋambye bwina infection ku mutima ne bankolako sajjale naye am feeling more bad okitegeera awuya feelinga pain obulumi bungi okitegeera n'agamba obanzireyo oba munzizeeyo basobola okuteekamu omutima nga gwa muntu nga ye waakufa mu nnaku bbiri ne bagugjamu ne baguteeka wali okitegeera basobolera ddala bulungi nnyo ne bagutereka okitegeera so nze era nkubiriza nkiddamu eŋŋamba naye temugenda musajjale muzi boycotting mu vidiyo yange gye nakoze nga ŋŋamba boycotting nga basinga manyi banyinaffe abo abasinga baba tebaasoma oba bansonyiwe nga bagamba Derek boycott otegeeza ki kategeeza kyako kati simanyi osobola okunyambako mu Luganda kuba nze lunsumbuwa nnyo Oluganda andi kaluzungu ka boycott kagambo kaluzungu bazikoleko gundi nga wonogamba nti bazikoleko strike muzikoleko strike temugenda muzisajjale muzigaane hello otuuse banaye omunyankolo ono ndabye naye wategeera akagundi okayingiza eno munda naye lumu kajja vaako eddoboozi abantu babeera balowooza nti ne babaloze nti babaloze nti abeewaka be baloze eryenda lyange lyase green nteramu kolina eryo olimpe just otuula nali awe kwe abantu babeera balowooza babaloze bw'omwana yavudde ne Uganda naye nga nabyo bisoboka abantu be Uganda bazibu oba kulaba ku kyalo ng'obudde ebweru okitegeera nabyo bisoboka naye nabino nabyo bisoboka naye nze kati ku scenario eyo y'omuwala suubira nti baa ku kyalo tekisoboka at least oyinza okulwalamu omwezi oba nokola ki kati bano banguya process kati tugambe nti bano ab'amalwaliro banguya process kuba kati nze mu assessment eyange oyo omuwala bamugjamu balina bye bamugjamu nga tebifunctioninga bulungi ng'omubiri gulaakinga okitegeera bamugjamu organize ate nga bakikolera ddala abakola eyo mu mayumba yeerwazaako katono bamuwa panado naye obulwadde we busukka we bamutwala bamukola operation omwana ng'afudde ebiwowolo nga babitunze dda nnyo bulungi nnyo babeera ne request nze kamba buli ekye batamanyi babeera ne request agamalwaliro gabeera ne request nga baagala organize ng'eddwaliro oyinza osanga eddwaliro lirina request nga 20 requests kati bwemufunayo omuntu nga yabayaba bwati kati ng'abafudde accident aba akyakuba bw'aba si mulwadde siriimu okitegeera bw'aba mulamu nnyo era basooka ne bakebera so amalwaliro mukimanye okuva neleero nti gabeera ne requests for those organs kati gwe buli wogendayo n'oba wa chance yakutwala mu surgery leka ofe nga togenze mu surgery bw'oba wa chance era kyova olaba nze nagamba abantu nti bw'obeera ne serious disease why can't you go home abasinga ne bagamba it is costly it is cost $1 million naye nga $1 million it is your life that's your life $1 million abadde yakavaayo yakava tasobola kuddayo nga lwaki toddayo ne bakulako nze bwe baŋŋambira nabagamba bwe bagamba nti tugenda mu surgery buuze ebibuuzo confidently what munsanzeemu ki are you sure surgery egenda kubeera successful bwetaba successful these people will answer you they will be cautious bajja kumanya nti ono gwe tudiringa naye mugezi is understanding go with 2 to 3 people babuuze doctor bwogende doctor twagala kulaba doctor before the surgery be serious naye ogendayo mu ddwaliro mwena mutiitiira ne gwoze naye muti kye babagamba kye mugenderako there are some sickness nga teweetagisa surgery kubeera nabagamba wano ku interview ne mbagamba si buli bulwadde nti bwaki bwa surgery okitegeera bakolako fewer tests ne bagamba mbu olina infection ku mutima ng'ate balimba n'okulimba okitegeera agamalwaliro nze nabawa science adija agamalwaliro gabeera n'akasito nga baagala target nti for you to survive olina kubeera ne target okitegeera babeera n'abakozi ng'omukozi ne bwaba kiriina bamusasula ekitono nnyo miliyoni nga 2.5 nga they have to meet those expenses
on your life. Kati gwe bwoba kujjamu kidney emu oba zonna bbiri ne bagamba nti wafudde nti obadde ne infection bw'omuddugavu you're meant to die. You understand? Kati gwe okumeetinga their expenses kyangu nnyo kyalayisi nnyo okuwandiika wali report nti yafudde infection kyangu nnyo. Era bakola ne board meetings bakolanga meetings nze nabeeranga mu ddwaliro erimu sijja dyogera linnya awo mu UAE nga bwe kituuka ndi staff naye kituuka mu bya meeting nze nga banzijamu bro outside. Why? Lwakuba oli muddugavu. Ndi muddugavu nja kuwulira bye boogera ate ng'oluyindi ndumanyi nduwulira bulungi oluyindi. Nze njogera oluyindi. Oluyindi njogerawo olulungi. Muganda wange waliwo olumu woosuka. Tetugenda mu bondi tugende ompa omuyindi. Tugende ompa omuyindi. Muganda wange waliwo olumu woosuka. Nze mmanyi oluyindi lwonna ekikumi n'engero. So kati nga bakimanyi. Kati nga bakimanyi ono omuyaya akola ki? Nga bakimanyi ono omuyaya abiwulira. My friend. Get out. Out. Ngambeereyo sawa zange bbiri kati nga neebuuza mu mutima biki bye boogera. Okitegere kuba nze ndi sales personnel ndeeta abaki Abannayuganda abaddugavu abanagana biki mu ddwaliro yabakolako kati lwaki meetings ezo mbasiriimu which means balina bye boogera. You get as a hospital era we lost 2 in that hospital, 2 Ugandans in that hospital. Okitegera so kati gwe okufiisa gwe ne bayisaawo ebyabwe. It is as simple as that. Okitegera so nze kyeŋŋamba kyovulaba ŋŋamba abavubuka abawala abali eyo abali ku kyeyo banaye baboycotting ebyo bisajjale. Ezo sajjale ziri expensive nnyo that it can even cost your life. Okitegera ova wano ng'omutwe gukuluma ng'olinamu akasujja ne bagamba tyonzide komawoko tyonzide tugenda kukola sajjale. Ne weebuuza omusujja n'omutwe sajjale bikwataganira wa? Sajjale eyo bagenda kunkola ku mutwe sajjale ku lubuto sajjale bagenda kunkola ki? Ate bw'ogaana nga bagamba okay bw'oba toyagala sajjale it is okay katukuwe medicine ate n'ogenda n'owona bulungi nnyo. So omuwala bwe yavaayo after the surgery naweereza omukuba oje yampadde information mukwano gwange twogera nnyo ku TikTok abeera ne ku live yange n'aŋŋamba mwana omuwala yaŋŋamba ate yeeyongedde okuwulira obulumi n'agamba teyeefiiringa bulungi kati bwe baamuzaayo mu ddwaliro awo akazanyo wekakola ki? Wekaggweramu awo n'afa ng'obulamu bugenda era baamutwala ng'obulamu bugenda takyasikamu naye nga yeetwala mu ddwaliro bulungi nnyo nga boogera bagenda ne balinnya mmotoka nga boogera bulungi nnyo nga just awulira discomfort mu mutima nga wulira gukuba discomfort mu mutima just ng'omuntu osobola omuwa medicine ng'osobola omuwa eddagala n'akola ki? N'awona. Naye mu kumuzaayo the second time yali tasobola kuholdinga na mukka ng'omutima gumukuba ng'omutima agamba bannange ate kati sajjale simanyi oba bankoze sajjale yaki. Okitegera era baamala just like 2 hours ng'ali eyo nga bano bali mu waiting ne bakabakuba nti omuntu akoze eki nti omuntu afudde as simple as that. Okitegera omuntu abadde omulamu walinako heart problems nti nedda you can't tell me you can't address that problem. Tekisoboka. International hospital ng'oli Dubai you can't address that problem. Ng'olaba kisoboka? Tekisoboka. Baba amugjamu organize. Kati osanga omuntu ng'alina obuzibu bw'obula ate n'omugjamu nga the reaction is different ng'alina kufa. Yes, people have different lives. Omuntu gwe basobola okumuzijjamu ekibumba kimu ne surviving for 20 years. Gwe ne bakikujjamu nga tosobola kumala week. Okitegeera? So bo babafunyemu ng'eddwaliro ekisooka ze babatemye ku kaadi zino sente za surgery ekibumba ebibu babakugyemu mutima those organs are very expensive. Disobola okuyimirizaawo eddwaliro for the last 10 years. Kati bakolayo nga sacrifice gwe n'oba saddaaka for the last 10 years. Man, si byangu. Si byangu. Ate bo tebakiinaamu obuzibu kuba oli muddugavu. Kubanga oli muddugavu.
oli muddugavu okitegeera so abawala abalenzi babeereyo ku kyeyo nga alina insurance nga yalowooza obulamu bwe bwonna buli safe naye tebubeera safe nze that's my advice to them bannaaye mubeere balugezigezi ku bulamu bwammwe okitegeera nze nakunyumiza bwe nagendayo ne bampika ebicupa njagala sikiriivu siri muwadde siri ki mbwolinamu stress mbwolinamu ki ne bandeka ku cupa 5 hours ngambyawo kubuliri nga mukama kyekindeese nkimye sikiriivu kanula ne bagijjawo ne bagiteeka wano mbukati guno omukono omusimanyi byakoze okukima sikiriivu ate tonzijukize era nange ne banteekako kanula oba mulamu nenkomawo nga ndiddize siina maanyi ngenze ndi mulamu n'ebyokwenjoyinga ne bikulema ate byannema kuba twalinayo omupiira nga waliwo ttiimu ejja nga ngenjala gulabenke ate gagwetandika saawa 9 tenyinyuka saawa 12 nengaka nkime sikiriivu nentambula bulungi gasobola nalinyawo takisi nga nina amaanyi gange sina kyembadde ne bankebera ne bajja obuwala bubiri ne buŋŋamba tukusanzeemu stress andi wabakimanyi andi wabakimanyi okola nnyo mu abaddugavu mukola ki mukola nnyo kati stress is a common problem okitegeera anytime you might faint anytime you don't have blood biki ne bansomera ebirwadde ne ngamba mukama nze eyeewulira obulungi ne bagamba tugenda kuteeka kuki kukanula naye bwe nava kukanula eyo nagamba ebya kisiru nebyo bapima ndowooza bya kisiru siddamu bikola ebintu okitegeera so abasinga babeera ne hopes high hopes mwaga amalwale nga balowooza Uganda tebalina kye bakola eno buli kimu kiri first class wolololo biki so okola ensobi you don't blame these people gamba nti omuntu abadde wakufa kumbe nedda their mistakes agamalo gakola mistakes they sacrifice nze banga oyo muyindi yaŋŋamba akola mu ddwaliro erimu awo yaŋŋamba batuteekako nnyo akazito because of these organs nemugamba kati target yammwe y'Abannayuganda nagamba no anyone okitegeera anyone neŋŋamba emitwalo ena kati gwofunako sente nagamba nze sifunako eddwaliro lirina okuyimirirawo libeere nga litusasula era gwokkiriza nagamba me I have one nenga nnimba nga yagezawo kundaga nti yayina kyangu sente yazifuna nemugamba ndaga kubeera bwokusala era osobola okundaga ki enkovu n'enjiraba nga tasobola kundaga ndaga show me okitegeera nagamba no your brothers this one can take risk your brothers can take risk you tell them nga bino bye twali tukola bino okitegeera nagamba nedda kati bwegaana omuntu nze aba amusse era kimbeerako oli oyinza omusomeramu nti ogenda funa miliyoni 4 nagamba nze nzirya Derek ku kyeyo naye bwegaana nakunyumizaako kusitole ku muvubuka eyesuula mu motoka tonaba kunyumiza anti olwo njagala kulaga nti esobola okugaana n'ofa gayi waliwo nankaawo mu Dubai bweweesuula motoka bwekutomera bakuwa mitwalo egi miliyoni 2 kati oli kiganye biganye buli kimu kiganye nagadde Derek nze nkoze ntya nga kiganye nze njagala kwesuula muki mu motoka naye mugamba nze nga bwemanyi ku ezo story olina kubeera kumpi ne zebra crossing kuba motoka ziba zisaze eki omuliro andi kasita wabeerawo close contact bakujjamu okitegeera olwasooka netugenda nagamba mperekera sakunyumiza nagamba nze Derek njagala kuddayo njagala miliyoni 2 zimmala newe bananjanjaba nga nkozesa miliyoni 3 at least 17 zijja kunkolera ekintu ate nga bazikuwa akutomedde azikuwa netugenda netutambula mpola zebra crossing yalinga wano ne kwa Acacia wali kati oteminga zebra crossing awo mubi wanga zijja kati obanga asala lodde eno okitegedde eyasooka yo ate yali emuse jukira otambula n'omuntu uliza adija otambula n'omuntu nze alina okukubira ki poliisi that's why you go with your brother Derek okitegedde nawe waliwo olabe naliwo nga buli kimu nkikwata nemusibirako omusajja n'avaamu nagamba are you crazy you know biki anti ye tamanyi nti oli ku mission
This is the stupidest mission I've ever seen. Kati wuliriza zaali motoka nga nyanze nempuyo omutima gutandise okukola ki okuku omuntu bajja muttira wano ng'andaba ebyaddala ne ngamba omanyi tuve wano tugende nze nemeddwa motoka nnya zonna zaagala mutta busi andi ye yabala bwesala puresha naje nemukuba n'agwanga wali ng'asobola oyimuka basi nze nkubira poliisi nti motoka bweti etome ku zebra crossing okitegeera ate ye yali akikola bubi yalinda nga motoka ng'etuuse muki ku zebra crossing wenyini kati nayagala okukola ki okusala ataja balina instant breaks abo okitegeera sibirako nkujira motoka nnya zonna bwe zaakola ki bwe zaagaana ne tuddayo nze ne ngamba siridda walayo omutima nga saagala kulaba musajja ng'afa nga ndaba walayo ne ngamba sidda nanegayirira ng'alina okuddamu okunyumiza omulala kuba nze yantuuza like 2 hours nanga adereki oguddako ne bamusabula ebyuma nze sajja teyafa wuliriza teyafa naye ate bamuwa sente naye yakozesa miliyoni nga 35 bamuwa 2 naye yateeka mu miliyoni 15 famire yaabo wali wana e Uganda sijja mwogera linnya njogera naye yamenyeka nnyo kati oluusi Katonda akuggyako engalo n'agamba oyo musiru yawona kuwulya emmotoka ezi kati kwolwo mbuwuliriza kwolwo emmotoka eyamutomera yali zino baasi zino ezitwala abantu ku mirimu biki za kampani okitegeera nemusabula amagulu gonna negakola ki negamenyeka kati ajanjabya amagulu ago ne saa zina likirajes naye akateeka mu miliyoni 3 mwezi ajje bamuyunge mama Naboso omuyunzi banaye mbajjukiza ayunga magumba newe baba bakukoona batya yakutunulako nagamba nti ojja wona ayina byakola n'akulaga nti kati gwe ogenda wona wabati agenda kusobolera era akugamba akugamba tojja sobola bagenda bamwebuuzeeko bw'oba obamanyi bagaye bankubira essimu tagenda kuddamu beera ku miggo newe baba babadde bagenda kuteeka mu kyuma nga basazeewo ng'eggumba limenyesemu 2 ne bagaba bakuteekemu ekyuma ogendayo yayina ebintu bye byakuteekako walaba reaction ye yakugamba sijja kusobola genda oba nja kusobola bwakusiigako akugamba nti wadde ekitanda emyezi 2 ojja wona ogenda wona abayina amagumba agamenyese ngena mukwasaganye ngena muwe namba yo kubuulira amazima kati gayi emotoka basi nemukuba basi yamulaba n'ateekayo ekigere n'amala nadda ku zebra crossing oyagala crossing teyamuggyako ebigere tebamusalako magulu tebamusalako magulu gonna gakyaliko naye atambulira ku ki ajje bamuyunga ajja kuwona it's now the 3rd year ali mu myaka egi n'emyezi 6 tegyali tuuse nkugambye oli omukazi tebakuwanika ne bino ebagamba bamuwanise mu ddwaliro abantu abayina ebbwanga ebbwa lyagaana owona ng'oyina ebbwa ebbwanga lyagaana owona oli omukazi tabirabamu dakiika ezi 2 nkukakasa ebbwa eryo liwona era abaagala abayina abalwadde ng'omulwadde ayina ebbwa ng'ebbwa lyagaana owona nkubira essimu abalina omuntu ng'amenyese bino accident yemukubye bagenda muwanika mulago tokkiriza kuwanika jangu nkutwale bagenda kuwonya nze nkubuulira oli omukazi ayunga ate agaba n'ekitanda oba osobola okusalawo n'ogamba nti fe omulwadde waffe tujja muleeta okusinziira ku budde bwakoze eki bw'aba akugamba waliwo abantu abagwa ku accident n'abana ebbwanga ddene nga litana buli kiseera ago gonna amabwa tagalabako era bw'ogendayo first time for consultation ayina ebintu bye byakola n'akugamba nti eyebbwa ligenda kuwonera mu bbanga bweriti ekinene ennyo mu bbanga bweriti kati abantu abalina eddagala egganda weebali ate nga likola mukubire omugamba ajje mutwale bamuyunge nga gayi ateekayo ekigere akijjayo owa driver amulaba n'abanga asiba ne nalowooza gayi akoze eki avuddeyo emmotoka ekole ki neyesuulamu nemukuba nga wali eri kati yali agenze naye oso omuntu biki driver n'avaayo n'agamba kale gayi abadde avuddeyo naye kati ekimutute mu kkubo biki bwebityo ne baddamu eyo saakasi ne bakuba essimu poliisi nekola ki ne baexamine n'ojjukira poliisi yeeri ejja ne ambulance
they examined the guy ne bamutwala mu ddwaliro eno mulamu naye amagulu biki blood yasanyalala endowooza yafunamu oba stroke oba ki ajja bamuyunge agenda kuddawo ebyo byonna ebisanyaladde ebyo byonna bigenda kuta ebinywa byonna bijja tanze nkubuulira ne bamubalira mutwala eki ne bamugamba nenze ddiiro nali ngimanyi naye nga tuli private tetwagala kukola kikudisclosinga mu bantu ne bamugamba nti wano kijja kubeerera kiki kijja kubeera nedda wano kijja kuba kizibu nnyo bajja kusaba ssente bayinza okulyako miliyoni zonga 8 genda e Uganda agayi nasaba najja n'obulumi bwe najja e Uganda abantu bagezesa Katonda ku bulamu bwabwe bannaye that is the stupidest thing your friend has ever done tawonanga even up to now Allah asobola okugezesa obulamu bwe bwakyukira ddala omukazi n'amuddukako abaana ne bagira obulamu bwe bwakyuka ajja bamuyunga jawona dde yakole naddamu okuddamu okwogera naye naŋŋamba Derek nejusa decision gye nateekinga I regret nafuna miliyoni 2 nazifuna naye right now ndi mu miliyoni 3 mwezi ezange family yange miliyoni 15 already I think sinaba kuona nchali kumbiri yetaaga kwenenyeza Katonda amusonyiwe kuba yagezesa Katonda nnyo Mungu akuvaamu ne bakuba n'ofaate ne ssente n'otazirya nako so kyembadde kugamba wali nti these are the repercussions gwe ng'ogezesa osobola ogamba nti kati nze kabampeezo miliyoni 4 naye n'olwala obulwadde effects okitegeera of the surgery n'olwala obulwadde nga bwakukostinga miliyoni nga mmeka nga 10 you understand because you're testing good okitegeera so abantu abasinga these are the problems they face lwakuba tebasobola kujja kwogera mu ki kwogera mu kamera agenze walinda bana akasawo kewe kalima levole oti ndi mu kamera osala okujera lobuusa ku so omuwala bwatyo nakola ki nafa omuwala bwatyo nafa banaye yalumya abantu bangi abadde akola lives abadde muntu mulamu nga freestyle nze abadde ajja ku live yange ne dunyumya abadde mulungi down to earth ngali friendly omuwala abadde mulungi banaye yalumya abantu bangi banaye omuwala yanumya oyo gumaye omuntu okubeera ku family yoyo omuwala ndowooza nze mbadde njala bwe banaamuleeta kuba bali mu final process tusobola ogendayo ne tukozesako ku media yange okubayambako okusondera ku muwala I think so twandikikoze kale ndoza abantu basible thank you for coming yeah welcome yeah naye olala wenkubira essimu bro yangu wakulu oyo kwegayirira kati abantu babayisako episode y'okubeera nti naani gundi yakubira balista timu essimu namugamba nti ye tebannamusibako owa BBC ate otwalina kukola neweefuula bize jawo ng'oweefuula bize ate yoteekako omusango omanyi basereebu temukwatika abantu abatulaba tulina Derek Phones olunaku olwaleero Derek amasimu ogatundirawa atundira ku kisa kya Maria level 2 banaye mujje mumpagira bajje bakuwagira abaana b'obuwala mujje mumpagira naye bampagira bankubira amasimu ngenda kuwa badde mulwadde n'onnimba minyakimendi okumala wiiki kyokka banaye mwebale n'okutula mwebale ku subscribinga yenze Hadija Kibuzi assalamu alaikum